Yes, tukyagenda maaso ne show yaffe bagiyita Celeb Jazz with King Smith. Wano nyinyi ku mukutu gwaffe gwa Celeb Jazz with King Smith. Thank you so much for watching. Tulabira ku TV. Thank you so much. Njagala okulabula abantu abajeyo content waffe ku YouTube ne muteka ku Facebook. Man mukendeeze mu ekyo kino tukwatagane. Ekyo kwebaza mati tukwatagana mu nsonga zino n'abala tukwatagane man because ebintu byemukola mwana si birungi. It's not good. Si birungi n'omundi n'ogumu n'ogwedagala. Naye njagala okutumirako na ono nvuga yalingabira ne Grace Canyon. Henry Mwanje njagala okutumirako how are you doing nakulabye waliwo pastor bamwita Lilian Nakalyowa yazadde ne mutaneta ne bawe bamwita Kato bafunye bouncing baby boy. Congratulations ebifaananyi tujja kwa tubibaterayo kawo pastor waffe pastor Iga ogamba otya tubuzeeko nnyo muzeeyi ku maaso tukaganye Muhammad Segirinya kansubire oli verified nawe ani omulala Lawrence awo gwetabuuzizaako Kojja Kitonsa the mighty Kojja Kitonsa ogamba otya yangambye agenze Jinja mpaka lwakusatu lwa weekend agenda muri week number lwagenda okudda Kojja Kitonsa kutubuuzizaako nnyo abantu satankuba ku namba z'abantu bano if you want to do business with us genda wansawo enamba yaffe ebeerako 0755 3117 31 0755 ye namba yaffe oba oyagala okubanga otuwa obulango tusobola okubanga ekyo kintu tukiteeka mu maaso naye twagala okwebaza ennyo aba King Montage Pictures nga bano bakugu nnyo mu kuba ebifaananyi bannakinku era ebifaananyi bye mutera okukola ku Facebook zaffe ne ku YouTube wano ebifaananyi bisinga bye babikola era nga bano soba basanga ku 07024125 bano basangibwa wali Enankulabye nga bagamba gendayo birthday party kwanjula kukyala kuhinjirwa gendayo osobola okubanga ofuna ebifaananyi byakabye nnyo sibabeere nga bakola ki nga bakukwasaganyawo Sozo Properties nawe tukutumiddeko nnyo tunabanga okiika mu ofiisi laba omukyala amanyiddwa nga Trisha mubeere nga mufuna mukola ekintu kino aba Sozo Property Consultancy mubeere nga mukwasaganya tubingire mu business tubeere nga tukolagana Lawrence ani awo omulala gwe tutakonyeeko wa business nga twetaaga omuyisaawo tewali sikyo abaccounts Semakokiro hardware asangibwa Seguku ne Seguku ina branches big aine Seguku aina ne Kajansa ku flyover mugende omwagire no workshop ye ekola ebintu ebikwatagana gita metal workshop ekola ebintu ng'enzigi amadinisa welding ye ebikwatagana n'ebyuma mewa fabricating ebyuma ebyo okubyocha n'obiddamu n'okola enzigi n'okola amadinisa amabaati gate ezenjawulo ezakabye nnyo wekwate ate abasemakokiro workshop awo Seguku naawo side zaawo ewa ekajjansi bagenda kuba bakolerako ebintu ebyo bulungi nnyo bwetyo tutandika show yaffe tuba tulina osooka okuyisaawo obulango ne basponsor tubeere nga tetugenda mu maaso munnange nno olunaku lwaliro ku makya tufunye ka audio akava ew'omukulu amanyiddwa nga Ian Pro ng'onagezaako kubanga yeetondera mukyala we amanyiddwa nga Voice era Ian Pro no munnange agambye muno munnange gwe maama w'abaana bange nsaba onsonyiwe baby nkusaba ku mavivi gange nsonyiwa munnange oba at least nzitambe I can't live without you emanye musajja wa Lawrence naka ku mavivi ge yetonde kiba kyamaanyi wali weetondeddeko mukazi Lawrence tokikolangako because you're handsome sikyo wala bwe bukwettanira jafuna mukazi ng'omwagala akwetonza akwegayirize otukena okungamba Smith nga teweddeko so ate nze mumanyi weyo side z'entebe eyo so watu wetebe tubaganyo munnange nono Ian Pro oluvannyuma lw'okulaba muno yavaayo ne balwana sijagamba nti yakuba but because obviously omukazi walwana n'omusajja bagamba omusajja yakubye omuki omukazi newankubadde abakazi nabo bamanyi okukuba abasajja naye nga mumanya ng'ekitalo bambi yavuddeyo n'asindika ka audio era ka audio kano kenjagala okubanga nkuzanyirako nga yeetonda ng'akaaba amaziga ng'agamba bambi nsonyiwa ebyatusabako naye oba osobola munnange gezaako nnyo okulaba muno onsonyiwa because munnange nkwagala nnyo nkumiisinga kambazanyemu katono nnyo muwulire nasobya nenda ensobi nazikola tetugenda ziza mabega segera we are now looking for a way forward nagambe ndi tuli mukola damage control tetuli mukutatanya ani yakola kyani yakola kino mwene nasobya ye mazima kituufu kino kugamba nimba tensaba because I'm passing through a lot right now sebisa kuba kivizi nkuba ndafunye nvuma buli kimu lwaki bakuvuma ndakusaba kintu kimu peacefully I didn't know that this would bring me this
Sajja yayogedde n'oluzungu mu kwetonda mutidde ngenda kugamba ekintu kimu I am sorry atukuzanyire audio no mu butuufu bwayo omuwulirize sotegeera Ian Pro kwetondake n'amaziga g'omusajja agava wala. I think Ian Pro ka audio kano yakalikodinze ng'ali ku mavivi ge nga yeetondera omukyalo no voice kimanyi bajja kuddingana. Why bayinza obutaddingana laba Jostede ne gundi tebaddingananga ne mukyala we Prim era tebaddingananga ate olubano kale nekatusanyeka audio kano obeere ng'okawuliriza ate tukomewo ndooza tubasiibule oba tubasiibule wano Lawrence obudde bweddeyo what China time bweddeyo kale bwetyo tugenda okubanga tukoma olunaku olwaleero tubagala nnyo tukwatagana ate saidi za lunaku eddako that is tomorrow tugenda kwa tukutuusako story ya Angela Katatumba tugenda kwa tukutuusako omukulu amanyiddwa nga Nash Wanda naye yazadde omwana tugenda kwa tumukutuusako n'abalala bangi nnyo as the day goes on. Obukulu Ham Kigundu Hamis Kigundu wa Ham Enterprises omusango gwazeeyo mu kooti era olunaku lw'eggulo lwesi tukayisawo mangu nnyo olw'obudde olunaku lw'eggulo yabadde mu kooti ne bagamba fayiro ye yabuze. Tugenda kwa tukuleetera stories nez'omukulu Hamis Kigundu kubanga okola kingo omulabako n'engeri gyakolamu ebintu bye n'emisango gye gifeyaringamu n'ekisawe bwe kigenda maaso noba tolabangako okusoyeyo nemu genda wansawo genda kuba olaba ebyomusango gwe bwe biyimiridde wali mu kooti. Amanya eddoboozi yenze King Smith ono wenyini ku Celeb Jazz tubagaliza bisinga musibe bulungi kamalekereka audio kamwe na mulenzi Ian Pro ate tukwatagane olunaku oluddako mbagala nnyo abayagala okubanga mukola business abalina obulango mujje mutulabe enamba yaffe eri 0755 311731 tujja kwa tukulangira business yo tugikuba abantu mu maaso osobola okulaba ng'ate bafuna bakujja ne bakuwagira mu ngeri ey'enjawulo. Ian Pro yeetonda kamubalekere musibe bulungi mweraba Mwenda nasobya Mwenda ensobi nazikola tetugenda ziza mabega segera we are now looking for a way forward nagamende tuli mukola damage control tetuli mukutatanyani yakola kyani yakola kino Mina nasobya ye mazima kino kugamba nimba densaba because I'm passing through a lot right now. Sebisa kuba TV zinkuba dafini amvuma buli kimu ngenda kusaba kintu kimu peacefully. I didn't know that this would bring me this. Era nzikiriza kibize nali simanyi nti kyebyenkola birizala kino bulijjo kinyamba nti njakufuna ebizibu kati mbifunye right now njiyangirirwe mbivaamu sawa zino simadde ngenda kusaba nsabe nazikola hani bane nsaba mbi soke tubireke soke nzikane maani nsaba busabe